Yes, abalabi baffe ab'Olugyo TV kandidate waffe aliwo the nominated eranga mwebale nnyo okubeerako. Yes, Simon Orit Okecha. Yes, abalabi baffe ab'Olugyo TV kandidate waffe amaze okunominatinga eranga tuli wano naye oyo gwe mulengera oyo yavuddeyo. Yes, abalabi baffe ab'Olugyo TV yo kandidate waffe atukwatidde bendera era mu Omoro County. Yes, mwebale nnyo okubeerako. Yes, ambulance tawano maaso jagala kiri dawo maaso gaffe lwani togenda nnyo. Yes, abalabi baffe ab'Olugyo TV mwebale nnyo okubeerako era nga tubaagala nnyo. Yes, kandidate waffe gwe mulengerawo kalwediko baaba kasusse bususi. Yes, era abalabi baffe ab'Olugyo TV era omuntu yenna asobola okujja eno Omoro County kunga Uganda. Yes, mwebale nnyo okubeerako era nga tubaagala nnyo. Mwebale nnyo okubeerako abalabi baffe ab'Olugyo TV. Ffe twasazeewo okubaweereza era ebifaananyi ebyo byolaba tuli direct mu Omoro. Yes, oyo gwe mulabaawo abalabi baffe ab'Olugyo TV ekyo kyolengera kiri mu Omoro. Yes, tuli mu Omoro County etwasazeewo okubaweereza. Kalwedio kalabye abaana baabo banyumye. Sikaisoja naye yalabiseeko ne Sauda Madada. Yes, Kalwedi mwakalabye bannaye. Kalwedi mwakalabye aliko sobola okungamba n'ekifaananyi kirikiriya. Okay, omulungi ali ku Lujuliro TV tukwebaza Josinzira okubanga otulaba amanya n'eddoboozi sama e Uganda okubanga tukulengeza ekiri Omoro. Tuli live mu district ye Omoro jukira nti omubaka eyali akiikirayo yali speaker wa parliament oyali amanyiddwa nga Oulanya n'afaso olunaku olwaleero National Unity Platform yateekawo omuntu uwayo okubanga agikwatira bendera era mu bonna balonda Tolit Simon gwe balonda okubanga akwatira National Unity Platform bendera era olunaku olwaleero munange ampuliriza ku Lujuliro alondeddwa oba amaze okubanga anominatingibwa. So tuli mu kumuwerekerako mpola yoyo omwami gwolengera awo basebo ne banyabo abali ku Lujuliro sama Uganda. Nze mbamba kotemu katono nnyo okubalengeza embeera nga bweri oba embeera nga bwetambula. So abantu ba Omoro batulaze obwagazi olunaku olwaleero olunaku olwa nomination abantu ba Omoro batulaze nti webali ne batulaga nti beetaga enkyukakyuka oba bagala enkyukakyuka. Bakulaga nti abasinga bakuwa NRA. Juka nti omukyala Rosemary Senende alagidde abantu ne bakuba abawagizi ba Simon Amayenja abamu bakoseddwa ne bagenda n'ebiwundu eby'amaanyi. So muganda wange awuliriza embeera bwetebweri oli ku Lujuliro TV nange Samayugi mama nyabo okuba nga nkulaga embeera nga bwetambula. So bosho bwekiri nkakasa nti kalwedi keko mukalabako kayase buli wolengera omulungi ali ku Lujuliro olaba ka rates only rates. So
bwekityo bwe kiri baganda bange, bwekityo bwe kiri olunaku olwaleero candidate waffe owa the National Unity Platform abadde anominatingibwa Mama Lena Zedriga Walu yasomye dda Mama Lena Zedriga Walu ani yakuba essimu okay Mama Lena Zedriga Walu akulembedde abantu jjukira nti ye deputy president ow'omu Northern. So Deputy President Mama Lena Zedriga omukyala oyo golengera akutte akabazi akinamiapinangirango oba byebyo simanyi naye nga bolengera vibe yeyo tulimu kubanga tuli ne candidate waffe nga maze okubanga anominatingibwa omwami Simon Tolit bokiri bane munsonyiwe oluzungu lwange lutonotono naye I think bamweta Honorable Tolit Simon, that is it. Lokecha okay oli ku lujuliro okay bantu bangi nga balengera emabegaawo muganda wange eyekumidde ku lujuliro TV amanya na debozi sama Uganda okubanga nkwatiddemu katono nnyo ku lwa lujuliro TV okubanga nkwolekereza kyo ekigenda maaso. She is my mom Lena Zedriga Walu. She is my mom. She is my mom Lena Zedriga Walu. Okay, still yes abarabe afa Borojo TV twasazeewo okubaweereza era nga twasazeewo okukola buli kimu abaana bonna bavuddeyo oli ku Lujjuliro TV ne Kyambadde wa Bobi omobwati mujja kwebuuza lwaki mbadde nyinako wenyezekawo katini nnyo naye nga simbubi nga nkomyewo nalo back in action. Yes tuli katandika butandisi oyo ye candidate waffe ogwo mulengerawo omulungi ali ku Mapu Media amanya ne debozi sama Uganda okubanga nkweleza yes ffe twasazeewo okubaweereza abalabi baffe Lujjuliro TV eyo yembeera gy'olaba teri atavuddeyo abaana bavuddeyo eno vibe sigirabanga mama nnyabo candidate waffe okubanga nominatingibwa vibe y'amaanyi omulimo gw'amaanyi twebaza nnyo president waffe Kyagulanyi Robert Sentamu webale kujja watulaga ekkubo era watulaga omusana era watulaga buli kimu banayize simanyi banayi eno vibe giraba edduka laba amasannyalaze president webale kujja waliyo kanojja n'otulaga abenalemu temwina kyemutugamba naye nga ffe twasazeewo okubaweereza bwekyo kyolengera abo bonna bantu abo bonna bolengera vibe mugiraba omulimu mugulaba banaye oli ku Lujjuliro TV ffe twasazeewo okubaweereza ne Kyambadde wa Bobi omubwati era nga buli kimu kwe kiri ffe twasazeewo okubaweereza omulengerawo ye candidate waffe nga maze okunominatingibwa era nga buli kimu tewakyali watugaana lale zatandise buli kimu kyatandise mwebale nnyo kubeerako nga buli atuuka sharinga era nga njagala mumbulire ekifaananyi kirikiriya mbuli aliko njagala ombuli gwe boolengera abo bonna bantu oyinza okwebuuza abo bonna bantu amasannyalaze galabye batugamba mbu simanyi tuli mu Buganda yokka ekyo baba bakulimba tetuli mu Buganda yokka tuli mu Uganda yonna tuli mu nsi yonna sijja nabagamba Uganda yokka tuli mu nsi yonna tewali ayinza kugamba mbu ki gana amasannyalaze galaba edduka boyi
Yes, aliko sobola okungamba kamera nti erikiriya ekifaananyi kirikiriya banaye musobola ekyo ekifaananyi kyolaba kyo kiriwo kyekigenda mu maaso mwerala ennyo okubeerako. Yes, aŋŋambye nti ekifaananyi kirikiriya tetwasazeewo okubaweereza yayayi wawawa This is a by-election, by the way. And what you're seeing is what is happening live here in Omoro, sub-county. Our power! People power! This is the power now. Yes, we are in Omoro. We are in Omoro. Bobalaba nsirisemu kabaka kodyo. Yeyo mama Rina Zedriga ne wali omwana oyo just right here in Omoro. Oh my God, look at my queen. wa in the president's voice. This is Omoro, northern Uganda. Mama Rina Zedriga, Auntie Kare,